Natera ababadde bambuuza Nalongo na Lubaale mubakomerezaawo ku mulungi guno ate twogere ku nsonga y'ekifundikwa. Abantu babadde balina ebibuuzo eby'enjawulo bye beebuuza bikwatagana ku nsonga y'okufundikirwa mu bakyala. There are so many occasions wetusanga abakyala nga bafundikiddwa ekifundikwa eky'olubugo ebiseera ebisinga ndowooza bakiyita kusumikira. Nalongo, ndowooza bakiyita kusumikira. Soko obuuza ku batuuliriza ate era obansabire okuba nga basubscribinga ku channel yaffe eno. Mbalamusaako bassebo ne banyabo mugye baleko gyonna gye mutuusaako engalo tubasaba abapya naddala bambi musubscribinge, musharinge, mulikinge, mukomentinge tusobole okuba nga twongera okumanya endowooza zammwe. Mwe abakadde bannange tubeebaza byansusse okuba nga mwekumidde ku mukutu okwongera okugoberera n'okwagala obuwangwa bwammwe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Thank you for that. Nalongo, twogere ku nsonga y'abakyala okufundikirwa oba okusumikirirwa ekifundikwa. Tulabye mu ngoma, mu kwalula abalongo, mu mikolo egy'enjawulo egy'obuwangwa n'ennono n'ewaabeene eyo mu lubiri osangayo abakyala abafundikiddwa olubugo. Owange ina ensonga ya buwangwa? Ensonga eyo wano mu Buganda si ntuufu. Ako kadde mu nkawulire bulungi. Ensonga y'okufundikira ebifundikwa abakyala wano mu Buganda si ntuufu. Nalongo manyi tulina obuzibu. Bumbuulire. Obuzibu bwe twafuna nti tulina bannaffe bwe tutagatta ggwanga nga balina ennono zaabwe nga bwe bajja wano basalawo bayingire mu nnono zaffe kati nga bazitambuliramu naye ng'enkola esigala mu mbeera zaabwe. Ffenna tumanyi baani abasumikira engoye ne bazisumikira wano. Okay. Bannaffe abava e Bunyoro bw'amala okusumikira olugoye oba kikooyi oba kasuuka bw'ajja mu bw'omuzimu olw'okuba yawangaalira muno asobola okusaba olubugo lumufundikirwe. Naye omuntu oyo taba Muganda. Kati obuzibu bwe buva ye kuba nti ate yeeyise Muganda ate n'aba nga ayingiridde obusobo. Eri abaana abawala Nalongo ensonga zino nno oliwa kuzitulambikira ddala abatannaba kufumbirwa. Singa osumikirwa ekifundikwa ekyo obufumbo pe. Ate ensonga evaawo. Omanyi lwaki abantu bafundikirwa ebifundikwa ebyo? Simanyi makulu gaakyo era nago twalyagadde tumanyi. Kubeerako mizimu misajja. Nalongo, oli mwana wa buwala, oliko omuzimu gwa jjajja azaala maamawo, jjajja musajja azaala taatawo, abo bwe batyo kati nga gukutambulirako gwe ng'omwana ow'obuki obuwala ne gukuloosa oluusi ne weeroota ng'oyambadde ekkanzu n'ekifundikire n'ekifundikwa. Yes. Era n'okigamba jjajjaawo akulungamya mu nsonga n'akutuma olubugo n'olubugo era n'akufundikira ekifundikwa. Oba otongozeddwa mu basajja. Yes. K'oyambala ekifundikwa ky'omuntu oba ofuuse omuntu oyo. You cease to be yourself. Mubeera aba in union gwe n'omuntu oyo. Kati mbulira you're now already in union ne jjajjaawo omusajja. What makes you think nti ogenda kufumbirwa? Anti already era mu buwanga kizenga kirambikibwa jjajjaawo abeera bbaawo. No, problem teri ku jjajjaawo. Akuyita mukyala. Problem eri kwona omwami gwe ng'omwana ow'obuwala gwe wandyagadde okufumbirwa. Obuzibu ensangi zino bwe tusanze be bakyala era abali mu mbeera y'emu. Mukyala mufumbo yaloota ekirooto ng'ekyo n'agenda ne bamufundikira. Bw'amala obufundikirwa muzimu ne gulinnya n'aboggolaawo mugambwe ennyo ddoboozi ddene nnyo musajja muzibu. Oludda eka
ng'omwami omulimu gusooka guggwawo anti alina okubeera omukyala awaka kubanga eyali badde omukyala kati ye mwami mulimu gumaze okuggwawo yeevedde amaanyi gakeeye eyali omusajja afuuse mukazi agenda avumbeera mu nsonga zire okitegeera zonna economically socially takyayala yenna n'afuukira ddala omukazi amaka ne gawambibwa kati nga mukazi yakola ki omukazi yakola ebitambula omukazi yaboggola omukazi yayogera buli kimu ekinaakola ewakaawo okay Nalungo otugambye nti bino ebifundikwa bwe yafundikirwa